We have an important issue on market. Abantu baffe bangi banfuna mpola abatembeyi abatundira ku makubo amakubo gaffe gajjudde kati mu kiseera ekya Christmas abamaduuka beemulugunya emmotoka tezirina we ziyita abantu batundira mu kubo twagala bagamba nti ekyo tekikirizibwa mu mateeka kukolera mu makubo kyobola nga tugezaako okubafunira obutale musobole okugenda mu butale naye nga tukimanyi nti mu kiseera kya Christmas wabeerawo obwetaavu obw'enjawulo kubanga abantu baffe bangi bava mu byalo ne bajja mu kibuga okubaako bibagula okutwala mu byalo n'olwekyo twakituddeko ne tukiteesaako ng'abakulembeze ba technical wing ya KCCA ne tugamba nti weewaawo tuyinza kugamba nti tukirize bano abatembeeyi bagende bakolere ku Room Street ne Namembe Road gye tuyita non-motorized transport corridor emmotoka we zitayita okutandika saawa 11 ez'olweggulo paka saawa 12 ku makya. Kino twagala kibeere nga yenkola ebeewo paka nga 5 January ndozaawo Christmas ejja kuba ewedde ennaku enkulu ziwedde buli gwe kikwatako akitegeere saagala we bakukwatira amateeka oleme gamba nti saategeera.